Munange bale kunkubirako mwami Kadima. Eyo maze banga ng'otugamba tukubire nga nti tunafuna kadde naye kasa tukubye. Amina mukwano webale nnyo. Njogerere mukyalani ono. Oyogera ne mukyala na Kiyemba Safina. Yegwe na Kiyemba Safina. Esebo. Owangalira wa. Ndi wano Nansana Kabumbi. Bali batyabe Kabumbi. Balungi sebo gambo otya. Kabumbi awo waliwo gardens. Sebo. Mukyachakala. Sebo. Amina. Kale, nyonyola mbuzibu kibolina. Kakati sebo. Nazalo nafuna omusajja. Nazalamu omwana. Nafunisa olubuto. Emyezi ebiri. Wamusanga wa? Namagoma. Namagoma wano ku lw'Emasaka. Esebo Namagoma ku kyalo kye bayita Nakitokolo. Wamusanga. Esebo. Wali okolayo biki? Wali okimyayo biki eyo? Kakati eyo nali ngenze wa muganda wange. Muganda wo kumulabako? Bw'ogende wa muganda wo? Bwe ngende wa muganda wange yali akola wa mwami Kayindi. Muganda wo? Yali akola wa Haji Kayindi. Namagoma. Nengendayo okumukyalirako gye nafunira oyo omwami. Omwami yali akola eyo, yali abeera eyo, mwesanga mutya? Kati oyo omwami ewaabwe Kisolo. Kisolo Mukiga? Mufumbira baali bajje bano abalima. Mufumbira. Esebo. Yali azze kulima kuno? Okwo ku kitundu. Kati nga gwe yali abeerako ku kitundu ng'alima kale nga bw'obamanyi balima awali omulimu bwe bakola ki? Ng'abeera ku kitundu okwo. Naye nga mu bitundu omwo. Okay, kakati mwefuna akufunisa olubuto. Anfunisa olubuto. Akogama nga nfudde nga gwawasiisa. Kakati muganda wo gye wali owuzza okukyala yakimanya nti mwagalanye? Yakimanya kuba ewaka navaawo ne mugamba kangende ew'omuntu wange. N'oyingire ew'ono? Esebo. Ono yali apangiseeyo? Yali apangisa ku nnyumba z'omugenzi Kisitu Nakitokolo. Nga talinayo muntu yenna nakoko gwe kangende nfumbirwe? Yesebo. Mpulira. Kati munaye nga tubeera naye kakati awo olubuto katwalwako n'emyezi ebiri letta. Nanzirukako. N'akuddukako? Yadduka buddusi? Era kakitwala nti yadduka buddusi kuba teyansiibula. Teyakusiibula? Nali ngulu wa muganda wange. Ng'ogenze wa muganda wo? Kuba bwe yagendanga okulima yandekangawo ewaka nga mbeerawo n'empuubala ne mmala ne nnyambuka. N'ogendako ewa muganda wo? Ne mbeera eyo. Kaakati bwe wagenda ewa muganda wo ogenda okudda? Ngenda okudda. Tulina we twali tutadde ssente. Nga ziri Katambaala nga yazinteresa. Kaakati ngenda okuyingira nkeberewo nga sigirabawo omufaliso nga ndabawo gumu. Ebintu byonna bibeera mu nyumba nga ebisinga byonna babitutte. Mbuuzaako abaali abawaka we twali tupangisa abewa Land Road ne bagamba naffe tetunnamulabako. Mpulira. Ne ngamba bannaye nkoze ntya. Ne ngenda ew'omwami kwali okwo bamuyita Haji Musaasiri. Wali okwo yali munne nnyo. Ne ngenda mmubuuze. Haji Musaasiri ne namubuuza nanga omwami oyo simutegeera nnyo lwakuba abadde mukwano gwange nga nnimira. Simutegeera nnyo naye nawulira mbu bamuzaala Kisolo. Ekitegeeza nti omwami yakuddukako ku olwo. Ku olwo. Mu nnyumba yalekamu biki? Yalekamu akafalisa akatono. N'ekalediyo kano ka roboti. Ennene n'agenda. Ekitegeeza yakubaza nga toliiwo. N'asalawo ekitegeeza aleka yamala ebbanga nga akubaza agamba ono kaaligenda eno bwe nti nga nziruka. Gwali mwaka ki ogwo? Mwami Kadima. Omwaka sikyagujjukira naye kati mbalira ku mwana. Omwana wa bbanga ki? 17. Ayina emyaka 10. Ebbanga liyiseeko. Ebbanga lyemabega. Okuva olwo toddanga mumuwuliza? Siddangamu kumuwuliza wadde. Naguno gwaka. Amasimu ebiseera ebyo gaali gazzezeeko nga weegali teyalina simu? Gaali gazzezeeko naye nga yali talina. Nange nali sirina. Maama nga walaba. Nalaba mukwano naye. Nembuuzaako ku mukwano gwe yalinawo omukwano gw'enfanfe. Nga bamuyita tumuyimbise naye kwali okwo ku Namagoma. Akyaliko ne kati?
nakati kwali nengenda nemubuuzako nangamba nangamba nkubuulira omwami oyo tubadde tukolagana naye ng'omwami oyo tayogera biki bimukwatako bintu bye akubuulira kino nenkya n'akubuulira kino nangamba naye omwami oyo yannyumizaako mbu ewaabwe gye bamuzaala Burundi baava e Burundi kitaawe n'asenguka n'abasenga ekisolo ne bava ekisolo ne badda Embiriizi nangamba nti naye omwami oyo baamusibirako ku baalakisi Embiriizi gye baamusibirako yali akoze eki simanyi okay kakati banaye ebintu biwanvu nnyo okunoonya omwami yadduka omwami omwe bali bamuyitaani ye yali Swaibu Mufumbira kati yava ewaabwe nga siraamu naye ye bwe baamala okumusiba Embiriizi mu Barracks n'ava Embiriizi n'agenda eri Antonde gye yasiramukira n'afuuka Twaibu ani Swaibu ngera bamanyi lya Mufumbira era nga nange muyita Swaibu Mufumbira bwe mwali nga mukwano wamuyitanga ani Swaibu Uncle Swaibu lye nakozesanga mu mukwano kakati gundi ono bannange bintu biwanvu naye tumanya tusobola okufunayo amanya kyamanyi yenna omwana wamutuuma amanya ki omwana namutuuma lya Fiiki wamutuuma Fiiki engeri kitaawe gye yali asiramuse esebo omwana akuze yaŋŋambako konti taata we bamuyita omwami Joseph Miryango bwe yagamba bwe baali bamuyita taata we bava Burundi ne badde ekisolo ne badde Embiriizi abantu batambuze nga bw'ogambye nti bagenda bakola emirimu egy'enjawulo ewali emirimu we bayimirira kati kirabika kitaawe ndowooza kati yasitookingira Mbiriizi oba gyali oba taliyo mwami Kadima simanyi kitaawe teyagamba mannya ge aga taata we taata wamuzaala ye yali yaŋŋamba nti ye mwami Joseph Miryango esebo kale weebale nnyo kasa tukuulidde kye tunaaba tufunyeyo kyonna tujja kubanga tugamba kasita oyogedde nti b'Embiriizi ate Embiriizi batufuna bulungi nnyo n'abalina kyamanya ajja kujja wano tujja kubanga tugamba kale taata naye nga guma tufaayo kasita okuziza omwana n'omutuusa mu bba omwana oyo akola kisaawa zino omwana asoma taata ali mu klasi yakumeka yakusatu tusaba asome agenze awo asobole okubanga buli kimu akikwasaganya kasa musajja musajja yakola ekika kye ekyo tokitya kale mukwano tweyanzeego okutukubirako katunoonyeeko tulabe tomanya kale munnange webale kunkubirako mwami Kadima kale mukama akuume nnyabo kale bambi jaba nga tusukako nnyo naye nga nze nkomawo na 9 ezisinga okwokya nzibale musule bulungi for now